Omusuubuzi w'ebikozesebwa mu masannyalaze ne mobile money mu kibuga Jinja awonedde watono awalemekera okubuuka ng'onaalumbiddwa abazigu abamukubye amasasi agamuyiye ebyenda nga bakuulise n'obukadde bw'ensimbi 2 kw'ossa n'amasimu nga we twogerera apookeza mu ddwaliro Iganga n'ebisago. Omukyalo ono yajja Namulondo ng'akolera ku dduuka erya Tenywa Electro Enterprises ku luguudo lwa Old Market Street okumpi ne Freedom Square ng'abazigu baamuteeza anaatera okutuuka mu maka ge ku ssaawa 2 ez'ekiro. Aisha Namuwaya nga y'omu ku b'oluganda lwa Namulondo ategeezezza nti munnaabwe baamukubye amasasi 3 mu bisambi ne mu lubuto ne gamuyiwa ebyenda ng'abasawo bamulongoosezza okubizaayo ng'agasseeko nti ekyamuyambye okusimattuka abazigu bano yababadde kumpi ng'agezaako okutaasa akasawo ke wamu n'amasimu ge baatutte. Mu bisambi ni wano mundera wano amasasi 3 ayera ebyenda byakoze ki? Yayiike babizaayo bize munda gavere enfunda abasirikale naye mundu dinenene bamukubisa engeri gyeyabaire nabo okumpi atasobola kuwanika mundu kumukuba waneeno kyova obona kuba yena yerwaine kuku nga benda omutwalaku akasawo nga tayenda bakatwale ng'akalemeireko kyera bamaze batwala. Yennyina Aisha Namusobya agamba nti kino kimukubye wala kubanga basoose kumubikira nti muwala waafudde. Nabaire ndi ku Magombe esimu lino ndirekeera abaana waka bandeetera esimu mwani nawaabwe yankubira yakuba ati maama ati muwala we Iganga ati ati bamukubye amasasi yakoze ki ati afiire ati yabaye kumutwala mwedo alina kavule ati aye afiire n'abisibwako bino ava ku lumbe gye nabaire okutuuka waka omwana gye yabaire yakaati be maama sirika ati mbwairiba naye bali mutwala mwedwaliro. Enkya leero poliisi egenze mu maka ga Namulondo okwongera okunoonyereza ku bulumbaganyi obwamutuusiddwako nga balirwana battutudde embeera eyabaddewo. Ng'ava ku mulimu abazigu nga bali kumuyidiraku bakunagana we bakunagaine yayenda yeswaige mu muzigo gwa mwine yamweta ogwa neiba we yamwese bano bamusika bamuyisa ano ku busubi oyikunfuna we yakaya ati bali kundita ola fulume aida ataso noye nabagandagaza mula amasasi ole yagwa mule n'abaana. Ssentebe w'eggombolola ya Northern Division Haji Muhammad Kataba avumiridde ekikolwa kino ng'akyesigamiza ku bavubuka abataagala kukola era n'asuubiza nti baakutuuza enkiiko z'ebyokwerinda mu kitundu kino okulaba nga bagonjoola embeera eno. Mirira abakoze ekikolwa ekyo kuba ey'embeera ennungi y'okuba nti abantu bali kulekerera okukola emirimu gyaibwe batandika kwenda bya bwereere andi bano balaze obukano bwankukunala kuba babaire na bigere era bamaze bajja era galenga ku muzigiti era wona bakubikizawo ebyasi. Muganza Frank yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.